njagala okusooka okwebaza nkwanjira muganda wange kakaayo ono ennyumba ye eriraanye yakitawaigandwe so n'abalala bwe bali obudde bugenze nga bogambye muli mukipayopayo njagala okwebaza kusooka njagala okusibirira obubaka kubeera obumukitu nnyo tukwebaza okuwaayo nogamba esasooka kuziika nembeerewo mbakubagiza bakubagiza tukwebaza obutya enkolagana eno tutandise kati yabaawo dda tetugenze tugisuula bakadde baffe omugenzi Sentamu, omugenzi Mubiru, omugenzi Kiddu, omugenzi Mukanda, omugenzi kuliko omugenzi Byekwanso Kibondi, Bisomu Byekwanso n'abalala bangi nnyo besobola kumenya obudde bungi mutono. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwalira lusibye mu disitulikiti y'e Gomba ng'alambula ku bayizi b'essomero erimanyiddwa nga Kasaka SS. Essomero lino gye buvuddeko bambi baafuna obuzibu. Baalumbibwa ekimotoka ki magulu 10 ne kiyingirira essomero ne kisuula ekizimbe mwe kyattira n'abaana abawerera ddala 3 balambirira ku ssomero lino. Jjukira nti enjege eno kacyanga egwawo tuli mu wiikisi 2 naye okuva enjege eno lwe yagwawo ba government officials ndowooza kaŋŋambe nti tebaafaayo kubanga okuva lwe byakutuukawo bino tetuwulirangako statement yonna ekoleddwa gavumenti nti oba abakola emmotoka eyatomera nanyini kampani y'emmotoka eyo yavunaanibwa oba nti ye driver yaddawa owawa tetwamanya. Twakoma kuwulira nti ekimotoka kiyingiridde abayizi b'essomero 3 ne bafa. Naye olunaku lwaleero Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye pulezidenti w'eggwanga Uganda omulonde asazeewo n'atandulula ku bigere n'agendako eyo mu disitulikiti y'e Gomba ate era ng'eyo gy'azaalibwa. Kati ng'omutuuze omulungi ate si kya butuuze bwokka, ng'omukulembeze olabye omukulembeze anaaba omulungi mu bantu asazeewo n'akyalirako essomero lino era abaana bambi ne bamusanyukira nnyo olw'okumulabako. Bw'akyaddeko ku ssomero lino takomye ku ssomero lyokka bambi awaliriziddwa n'agendako mu maka gaabo abazadde abaafiirwa abaana baabwe limu ku limu nga bw'abalambula era n'akubagiza ku bazadde n'abasaasira nnyo olw'okufiibwako abaana baabwe mu ngeri nze gyenja okuyita ey'obulagajjavu nti omugoba w'ekimotoka kino tutwale nti bwali bulagajjavu bwe kuba batugamba nti emmotoka yalema okusiba naye ng'emmotoka yaba yalema okusiba ye yasalawo gitunuza mu ssomero gy'amanyi okuŋŋaanira abayizi abasukka mu 100 naye yasalawo gitunuza mu ssomero ng'alaba nti essomero lye lisobola okontrolinga sipiidi y'emmotoka egaanye okusiba. Munnange bwe bati abaana ne bava mulamu bw'ensi eno. Kati olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye pulezidenti w'eggwanga lino omulonde asiibyeyo eyo n'alambula essomero n'atalaga amaka g'abazadde abo baafiirwa abantu baabwe mu ngeri ey'obbakubagiza n'abagumya. Gavumenti tebaafaayo, siwulyangako nti nno omukulu mu gavumenti avuddeyo okukubagiza essomero lino oba avuddeyo n'akubagiza ku famire z'abo abaafiirwako abaana baabwe. Kyokka nga kyannaku nti ekintu ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze akikolanga ye omuntu sekinnoomu kuba obudde buno si yali mu gavumenti. Tubimanyi bulungi ebyatuukawo yawangula akalulu ke ne bagaana okumulangirira. Kati abikolanga muntu sekinnoomu so singa pulezidenti. Kati embeera gy'ataddewo kusoomooza kunene nnyo eri gavumenti nno kubanga wabatwala obuvunaanyizibwa n'atuukako mbazadde n'atuukako ku ssomero lino okubagizaako abasomesa olw'ekyekango nakati kiba kyalimu kiba kyakulabirako kinene nnyo. Kikulaga nti ate singa n'abatuuse mu buyinza nga ye omukulembeze w'eggwanga ate bajja kuba n'obusobozi obufaayo eri bannayuganda bonna okutwaliza wamu kubanga aba n'obuyinza obumala. Naye olwaleero musajja wattu akikola ate era mu ngeri y'okwebberera kuba singa bakitegeera nti agenda kutambula agendeyo tebasobola muleka kutambula mirembe. Baba bamanyi bulungi kyagenda okukola kigenda kubanga kirabisa gavumenti ya kuno ate era nga kyekituufu kubanga kati gwe weebuuze ye atuukiriza n'agendayo
talina nnyo byamaanyi nti byatwalidde essomero kubeera kati munnaye essomero ly'abaana bayitirivu n'abasomesa abalirimu agenda bawa kyekyo ekinabamatiza naye just okubasuulira omwoyo n'atuukawo n'abasaasirako. Bannange nga mwalaba n'embeera ebagwako, nga mwalaba okufiirwa abayizi bammwe, ekyo kyokka kyokka nammwe kibazzaamuko ku maanyi ne mumanya nti tunakuwalira wamu ne munnaffe ono. Kati ekyo tekyetaagisa genda nti okugenda okukubagiza omuntu oba okusaasira ku muntu eyatuuka ku buzibu nti olina kumwetikkira. Nedda, yasaze obusaasi n'agenda abalabeko. Era olunaku lwalira lusiibyeyo mu disitulikiti y'e Gomba gy'azaalwa, gy'avudde n'alambulako ne ku bantu be abanywanyi ng'ame nti be yawangaala nabo, naye nga amaze okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obw'okusaasira abali mu nnaku. Njagala olabe akatambi kano otegeere omukulembeze omulungi kyaba alina okukola. Abaana b'essomero baana bato naye basanyusa okulaba nti bamulabyeko ku ssomero labe nga zo balambulako, nabo ne kibazzaamu essuubi nti tulina omukulembeze alumirirwa abantu. Singa anaaba atuuse mu buyinza kitegeeza nti ajja kuba asobola okulumirirwa n'omwana omuto asookerwako. Kati nga bba abayizi kiba kitegeeza nti abajja kukola ku nteekateeka okulaba nti ebyenjigiriza ate bidda bituukana n'omutindo gwe birina okubeerako. Lwaki? Nti kubanga kino ekifaananyi kyabalaze alumirirwa n'alowooza nti wali essomero eryafuna obuzibu, kangende obugenzi mbalabeko. Gwe ate kati bw'anaaba atuuse mu buyinza kyekinamulema okulowooza ku muyizi w'essomero. Kuba mukadde kano yandirowoozeza ku bantu bwe bafaananya ebirowoozo bakulu banne bwe balimbya obufuzi. Neryo essomero si lya munnabyabufuzi, tewaliyo mwana wa gundi nti amumanyi. Nedda, naye era asobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'era omuntu alumirirwa era akwatibwako n'agendayo n'abalabako. Njagala olaba akatambi kano ng'alambula ezimu ku ntaana ewaziikibwa abagenzi abafiira ku ssomero eryo. Ati yawo olikwata omuzindaalo guno Yes, President akyagenda maaso n'okubagiza abaana abafiira mu kabenje akagwa ku ssomero lya Kasaka Senior Secondary School nga essaawa zino bamuleese ku malaalo g'onoomu. Boss, action. Mirembe Maria. Isa kya Mukama Yesu Kristo